ako nga mulumba ka boxing nga musirisa mugenda tandikira wano mu recording mwenonyeze justice ensonga lwaki mbadde nava mu nsonga z'abakadama temuyambika sigenda mwogera mutandikire wano kuberi ya ababimanyi ababimanyi be bagenda okumwogera nze kambayambe mbayisizeewo eddobozi kambayambe mbayisizeewo eddobozi okitegeera Black Panther sigenda mwogera bakadamo bamanyi batuvuma sijja mwogera wabula bagenda tandikira wano kale kankuwe story kankuwe story njitandikirewo munnange omwalo oyo bamuyita mu mbejja yali mu contract e Saudi Arabia nga akola mu kiyumba yava mu kiyumba nga alina obulwadde obumuluma bwe sijja kwogerera bwe saamanya bwe yavaayo nadda mu batolosi era abatolesi mumumanye ye Saudi Arabia mu mbejja mumumanyi era agenza okufa nga alina abaana babanje ye Saudi Arabia okulisimanya musawo era batadde ku status ya WhatsApp ye nga balina akasente ke baagala bakole ku by'okuziika era nako kankayiseewo mu mbejja babanja muweereze sente munnange bakole ku by'okuziika yafa abanja era yali ababanja sente ze ne mutazimuwa bali e Saudi kati nkujjira story weetandikire watuufu mama wenamulaga tebajjeeko live yange bayinza ogitwala bajja twala live yange sigenda mulaga omulambo tegutwaza live kadama twaze live yange munnange nkujjira omwana ow'obuwala oyo gwenkugamba era gwenkulaze ng'akomawo e Uganda obulwadde bwali bumuluma n'addayo e Uganda era e Uganda abadde amazeeyo myezi 3 we yadde e Uganda yayinayo boyfriend oyo gye yatuukira nga babeera bonna nga womanyi bakadama avudde ku kyeyo akomyewo e Uganda asisinkanye boyfriend babadde nga beeyagala beekwana tikitoka w'amaanyi era alina erinnya nga babeera bonna beeyagala beegasaawo bukiisikisi kuba oyo omuwala nze mbadde nina ennamba ye nga ndaba status ze nga postinga nnyo gaayo oyo ng'amupostinga mande ku mande munnange we yadde e Uganda yali tannamalawo mwezi gumu Kampala nga yakadda bali mu mwezi awo gayi ng'aleeta omukazi omulala gayi we yaleeta omukazi omulala ono omuwala ne bamusibira wabweru omuvubuka n'akwata ebintu by'omuwala n'abisiba n'amugamba gendako ewammwe nga gayi olwo aleese omukazi omulala kati omuwala we bamuwa nedda mama nze sooka ompulire story kubasi yagwa asinga ogimanya yabembereza omuwala n'agamba omuwala tigenda olabe ku mukadde okuva lwewajja nga tugenda ngayo kulaba ku mukadde omuwala n'alowooza nti boyfriend wange annumiriddwa okugenda okulaba kwani ku mukadde omuwala n'asitula ebyangungu n'agenda n'aleka mu nnyumba cash money zali $2.2 ne passport ye ne $2 ze yali yawola omuvubuka omuwala n'agenda mu kyalo mwala abaali mu kyalo agenda ku TikTok alaba omuvubuka nga yaniriza omukazi omusaawe omuwala pressure ne zimukuba najja mu inbox yange nangamba asiyanyamba byonna siganya omuvubuka ayinza kubanga yannimba naye njagala mpe passport yange ne milioni zange 4 ompangireko nzije Dubai ne mugamba nzo okukulabisiza oyo omuvubuka njagala mpeyo $3 kubanga ffe bakadama twabakowa kuwadda tubabeererawo naye temwagala temusiima kati omwana n'agamba kaleeka anoonye sente naye onsabye nnyingi omwana n'asigalamu eyo embeera y'okubeera depressed ate ne gayi ng'egye nali mumanyi nze ne ngamba kambiveko ku mulundu guno Asiya teweeyingiza mu by'otamanyi gayi n'atandika okupepeya n'omukazi ono omupya gwe yaleeta ate gayi oyo si muntu mulala ye Bibi Zanda ye Bibi Zanda okitegeera n'aleeta Leila ate nga waliwo kadana yali yakava Saudi Arabia oyo mwana muwala Asiya nedda leka chankalanya n'abantu kati omuwala amala kufa ng'ate Bibi Zanda mbw agenda yepostingisa Bibi Zanda
wakitiibwa Allah akulaba nze stola y'omuwala oyo yafudde njimanyi asi yakankuwera ivo nze siriimu kankuteeremu firuta jangu wane nenze sibiriimu bannayasiya yabyogedde nze sibiriimu bannange nze kyokka mbadde nsirise kati omuwala we yamala okunkyatinga mu inbox kale nze saakitwala ng'ensonga engeri gyesayagala kuyingira mu ntalo za Bibi Zanda okitegeera kubanga Bibi Zanda ne Ronnie oyo owa Glad Paradise bazanyi ba stunt si wano tuba tuli waka tunyuse n'abalulama agamba omuwala ono bambi afudde nga Bibi Zanda yampostinze Bibi Zanda n'akubira Bibi Zanda n'amugamba goli muntu wa setanti njagala ombulira amazima ate nga Rama agenda kulaba ku namba y'omuwala nga teriiko nenzijukira nenjogererawo apo nengamba Bibi Zanda yoyo muwala gwe wabba ssente n'omusindika mu kyalo ng'ogenda kuleeta Leila n'omulimbalimba nti genda olabe ku maama era naye mugenda ku peegi ya mwana muwala Mumbejja ennaku z'omwezi bazaalinga 25 Novemba oba October we yamuvugira n'amutwala mu kyalo ewa maama we era omuwala n'apostinga n'amugamba I'm telling my mom how I'm going to handle my man. Byonna musobola okugenda ku page ne mulaba. Neka video kwe kali ku page ya Mumbejja nga postinze nga ali mu video ne Bibi Zanda olunaku lwa dropping agende mu kyale wa mama we. Simu ogirinasi yakanjukulete. Okitegeera? Ndetera mbalage. Wabayinza ogamba nkonjera. Nasindiko omuwala mu kyalo. Kumbe enkeera yako. Eyo mpeyo. Kumbe enkeera yako Bibi Zanda lwagenda okukola ki lwagenda okuleeta mwana muwala Leila ku kisaawe kati Mumbejja wabiraba mukazi watu pressure nezimukuba ngobese n'endala wifi tena connectinga mukazi watu pressure nezimukuba alusazi nezambuka natandika okubugabuga nagamba ani asobola okunyamba nandabisiza ku Bibi Zanda Bibi Zanda omuwala nakaba amaziga amazibu twali tukyali awo tunoonya engeri gye tusobola kubanga ebiseera ebisinga obungi bantu mwano ku TikTok bwe tubagamba ebintu mubeera mugambo tunoonya likes ekyekikazi kyesaawo kati ate mu kaseera Leila kakola ki kajjiramu wano kaddirayo katandika okukaaba yamubba byonna ng'afe wino tumumanyi okitegeera ng'afe wino tumumanyi bulungi nti Bibila zagamba mbo yanziba ddala kituufu yazibba katunoonyeyo video okitegeera naye ng'oyo omuwalo omuntu eyamuviiriddeko okwewa obutwa omuvubuka gwe bayita Bibi Zanda Feded Musician eyagwedda alina omutima omubi abba bakadaama kyokka ate wamala okubabba wuuyo kati mwana muwala yesse n'amaani yepositinga mbu I'm going to miss you neyeefuula mbu yali die hard nga nze omuwala yantuukirira mu inbox nga we yava Saudi Arabia yatuukira wo Bibi Zanda omanyiza amazima gali nfuula ow'eddembe tuli ku peegi ye peegi y'omuwala peegi y'omuwala yino njagala balaga etanze njinoonye video oba erisaidizzaawo abo baali mu mmotoka ng'amudulopi mukazi mulala ku kisaawe kyokka ng'agaanidde paasipooti ye obusente bonna abugaanidde mwana muwala yagenza obbiga sheeka yabigattagattamu nga bomanyi abantu abamu nga tebalina consolation mu bulamu tebalina bantu bababuulirira mwana muwala okukakkana nga omuwala kati yoyo nga yeewadde obutwa okitegeera omwana neyeewa obutwa neyeetugumbula n'ava mu bulamu bw'ensi eno okitegeera vidiyo eri tugijjeyo tukole ki tugisevinge okitegeera naye nga Bibi Zanda naawe ojja kufa ate ng'ogenda kufa bubi muvubuka gwe kyova olaba nti oyimbye ennyimba n'olemerera okukuba hiiti maziga g'abantu nze no information njirina era njirinako ne wino kubanga ndi omu ku ba TikTok omuwala gwe yatukkirira ng'asaba buyambi
ensonga z'abaagala n'ebiseera ebisinga obungi zitera kwagala kuziyingiramu. Omwana ono saamuwa matu bambi kubanga yali ayagala ndabisize Bibi Zanda ate kati ebiseera ebyo nga Bibi Zanda alese Leila nga mumanyi Leila nga bijja baagala amawulire neŋŋamba bwe naayogera ebintu n'ojja kugamba Asia alese propaganda ayagala kubeera nga asaanyawo amawulire gani atuwe screenshots muwe namba bazituwe wano olabe nagambye bajja vaayo baabo waliwo ababimanyi already bajja vaayo nze nkubuulidde bajja vaayo bajja viirayo ddala naye ng'okufa kwa mwana muwala mu mbejja kuva ku mwana mulenzi Bibi Zanda oluvannyuma olw'okumubba akasente ke wamu n'okumumalira ebiseera nga mulimbalimba nti amwagala omuntu okutuuka okwesitula okuva ku kyeyo ebyagala mbo simanyi yali mulwadde bulabula twala tugende oyo propaganda wa mwana mulenzi oyo Bibi Zanda era oyo kisiraani nze mba kubeera relative oyo mwana Bibi Zanda naye twandimutemyetemye ku lumbe ne tumaliriza nga naye tumuziise bayita weka mbabulireko maana bantu mmwe bintu by'okubeera ku app kuno ne musirikira information ne mutavaayo kutugamba information ng'ebiseera bikyali ne mulaba at the last time ate ne mwagala okujja okutulajjanira n'ekirala mubeere brief nga mujja mu inboxes zaffe naye ffe munnanga olumu tubeera tulowooza nti no mwagala kutookesa okitegera kati Bibi Zanda kati gwe lwakuba ekintu tokirabiranga mu angi eno ngezaako kikuwa nsobole okukulaga nti byoyogera bya kidongo nti naawe kennyini twandikuyisa ow'amalala naye si kye tukuyita omuntu atunda ekintu ekya quality tetukuvuma kugamba olina amalala olowooza oli wakabi biki nedda omusajja atunda ebintu bye byebbeeyi omusajja atunda ebintu bye birungi biri bya class biri ku ssente bweziti mukyogerako neggonjebwa ne mukyogerako bulungi naye bw'afuuka omuntu ng'avuddeyo n'agamba nze ndi wakabi mu music gwenkola music wange mulungi nga mutandika omugana alowooza wakabi ayina amalala bantu bameka be nali nvumye gwe b'omanyi singa owa abantu chance abamiitinzeeko nga 1,000 obabuuze kiki kye bandabamu nga bamiitinze oba okwogera nange osobola okutya comment ziyinza obutaggwayo z'okugamba nti Epas muntu mulungi nekyangu nnyo okugamba nti ndi w'amalala mubuuze Shubu kyangu nnyo okunjogerera nze nali nfa n'esheno nga noonya ssente kankikubuulire tikiŋŋaana kubuulira nti nange nfuna challenges ng'omuntu nga noonya ssente nga waliwo ebintu ebibanja ate nga byetaaga ssente immediately naye nina mikwano gyange abamu mbwakinga out nabo oyo Shubu asobola okunjulira oli n'akwata ssente n'azikuwa nga tagula tebo tagula ki nga nezigula tebo n'azikuwa nagamba Epas genda okole ebintu byo Mukama abeere naawe ffe tujja kulaba ku TV naye singa nali wambwa teri yandinyambye nze nkubuulira kababe ba Steve abo okubeera nga asobola okumakinga sure nti budget yange ebeera very less n'abeera part of my sponsorship non-supporting is having respect gosobola okutuulawo n'olowooza amalala tegayina gye gatwala muntu yadde n'omu anywhere. Gabriel K. brand active, and he promised me long time. He said, man, Epas, I like what you do, and anytime I will help you. When I needed billboards naina ku printing abo printings skins ezo nga billboard space bampadde zaabwere billboard space musanvu nembeera nga mu kibuga mwonna mwendi nenga nazeeterayo nze kennyini nenge bazintereyo banyamba buyambi. Guys, nze siri wano okweraga ngambe ndi mugagga busimanya biki. That is not for me. Okitegeera, if there is a challenge and I just want someone to know that nothing comes easy. Era tewaba akulimba. Nze sibangako walakizale banzaala mu Kisenyi. My mom and dad
I was born in Kisenyi wansi eyo newankubadde osobola okundaba n'ogamba mbu njogera oluzungu olulungi ebyo byonna mbiyize ku bazadde bange baafaayo tusome muzaddewo ne yeewola liupaza amina mukama akumpeera omukisa okitegeera bazadde baffe ne beewola ne basobola okusomesa ne bayiiya tata wange makanika mwamulabye ng'atudde mami wange musumba they did everything for me mami wange yagezaako n'amakinga sure nti nina empisa okitegeera taata wange yanteekamu ekintu okusomera mu masomero n'abaana abalala balina ssente masomero amalungi gonna yantwalayo naye nga sometimes alina okwewola ssente amakinga sure nti at least akusasulidde fees ne bakugoba n'okomawe omusomesa ng'agamba oyo bagonza tolinda kusoma taatawo tasasula nga bakuzzayo mangu tebakukkiriza nakulinda mbu ate kati olinde bakusome olinda biki naye olaba omuntu ng'akuwaana nze saagala bintu byakumpaana nnyo nze bagonza wano binkwasa n'ensonyi actually funny enough if I'm being honest with you saagala bitiibwa saagala awaadi zange zonna nazitwala ewaka nenziwa bazadde bange nze ne awaadi gye nasooka ofuna eya best dancehall artist nagiwa gundi yali afudde I think that year yali yakafa AK47 award yange nagiwa jebbi ne bagiwa chameleon my award for my first song otuli kubigere nagigaba award yo ku stage genda okebere YouTube yange nagigaba ndi ku stage ku buzz that was my first award as a dancehall artist kubanga nze nkimanyi like it's a trophy is good but rewards eziva mu bantu mani okusanga obusanza omuntu nagamba mani oluyimba lwo lwampisa mu time gye nali nga nzibu kinsingirako okumpa award kusanga omuntu just nga musanyufu nti maybe ayina kyeyanjigirako that's the most important thing all these things you can win them naye tebiina nnyo impact gyoleka mu bantu mitima gyabwe is the most important thing. The impact you leave in people's lives, how you treat people, it is the most important thing. People will never remember your words. People will always remember how you made them feel. And for me, the thing I want to do, like if I go somewhere, like let's say to perform, I try my best. Why I sit nenzira nembuza bafani nze ndabye abantu nga bapostinga mane pasi ya neewunyisiza najja mu bafani n'ababuuza nga amaze show ye ekyo nkikola buli show yange buli abadde ku show yange si mbuuza bafani buli wamu I come n'atali fani wange nzija ne mubuuza ne mugamba hello how are you cause nfulumye bweru these people here came out to support you. You lose nothing to spend 1 hour or 2 hours oboze bafana. Toyina kyo losing. Connecting n'abantu. Tata wange yangamba nakutwala mu masomero aga amalungi. Not because just osoma obeere ng'oyise ng'osomye bulungi. Yangamba nakutwalayo osobole okuconnectinga n'abantu. Because it's the most important thing. Osobola okusoma obulungi byonna n'obikola naye bw'oba nga tosobola building relationships with people. Life eno ekaluba. Life eno ekaluba. Era nze eno show yange yaŋŋonzezza nnyo ng'erinnya lyange. Kozo ojja kuyisa abantu bubi today ng'enkya obeetaaga. Ugambe kati how am I going to manage? Faith, big up on yourself. How am I going to go through life? You've squeezed people. For me, Darrington, big up on yourself. Much love.
That's why my motto ababadde balaba status zange, usually my motto is manners will take you places. Ye motto yange empisa zijja kutwala mbifo bingi. Era nze mbalaba abantu mubeera kuno ku internet ne muvuma n'okola biki byonna ojja bikola naye lumu bigenda funa we bikunyigisiza. One day, one time, it may take long, but it won't take forever. Njaku example ya mukwano gwange awo yiga mukwano gwange oyo yasooka okugula table ku concert yange. Yiga yakuba art piece eri eriko dollars ebyayi gye ntolo tuula nga nkola live. Bamuyita Joshua. Yiga art muvubuka nga mmwe ng'omuntu yenna ate mukwano gwange. Yiga kasita yawulira nti nina show ye yasooka okugula table. Ye muvubuka muto naye waliyo abantu abakulu nga balina ssente zonna nga tayinza kuteekamu yadde 10. Manya mikwano gyo. Kati gwoloza nsobola okwerabira Yiga kozi yeno concert yange esoose. Bwe mbeera n'opportunity yonna nga mmanyi nsobola omunyigawo nange ngenda mmunyigawo. Koza ndaze oba Sseruganda oba okitegeera n'okusupportinga mu challenge gy'oli muntu ogezaako kola kintu kinene naye n'akitunulira n'agamba muganda wange ono muyambye ntya. Guys, mujja kumpaana epaasi yakoze share y'ebbeeyi. Amazima gali nti gonna tegabadde maanyi gange. Abantu bangi abanyambye okola share eno. It was not me alone. It took so many people to make this happen. Saagala kutwala wano bitiibwa bya kintu kye sikoze nzekka. I don't. Okitegeera. So I'm very thankful for every fan that supported. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for showing us love. Thank you so much for believing. Man, obutagwamu manyi. Because sometimes abantu abamu abanvuma basobola olowoozesa fan sikyayina tune, sikyayina siri relevant biki naye nagwamu amaanyi. Naye man mu butagwamu maanyi okitegeera ne mujja mu time ngeri challenging nti abantu bazayo baana ku masomero, abantu balina challenges bakava mu festive season nene mujja man. Tewali kyenyiza bbawa okitegeera okujjako love ne music wange. Teri kirala. So thank you so much to all the fans man. Mwebale nnyo. Oba okitegeera mwebale nnyo. Thank you so much and I would like to wish you a good night. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.